Pastor Tom abantu abasabire uwe bankubide ne bangamba Pastor tuyambe ku Pastor Tom mbo babadde mu kwegayira ku lunaku olwokuna ne bagamba mbo bakutule amanyi ga Nuupu n'amanyi ga Kyagulanyi Sentamu mbu simanyi mbuno mbu gundi Pastor Tom n'abasomesa n'abagamba mbu waliwo omuntu atudde ku mbalaasi emmyufu mbu atudde ku mbalaasi emmyufu ayiwa omusaayi atabangula eggwanga mbu basaba naye kibasaba kiganya okutuka mbu bakutula naye kintu kiganya okutuka mbu amaanyi gaakyo geeyongera bweyongeze mbu bakutule bye byabaddeyo ewa Tom. Kaakati mwabasabire ewa Tom muleme saagala mubeere basiru. Bwe bagamba nti musabe naawe yimusa eddoboozi ogambe Mukama. Gamba Mukama bano abantu balimba. Buli lwagamba nti kutula gwe saba naawe yimusa eddoboozi ly'osabe Mukama ajja kukuwulira. Bayibuli egamba kiri mu byawandiikibwa kirimu embalaasi eya yero kwe kuli okufa. Kiri mu Bayibuli. Genda mu kitabo ky'okubikkulirwa. Ndi mu Security Alert sinno. Ekitabo ky'okubikkulirwa essula 6 olunyiriri lwa 8. Okubikkulirwa essula 6 olunyiriri lwa 8. Bw'ova ku lunyiriri olusooka ojja kulaba obubonero obw'enjawulo naye olunyiriri olw'omunana leka ngezeeko okulutagetinga wano oluwulire bulungi. Olunyiriri olw'omunana saagala musumba yenna akyuse byawandiikibwa. Saagala basajja bano kukyusa byawandiikibwa. Njagala tuwere ennembe mu byawandiikibwa mu politics mu kitukubagane paka. Essula ey'omukaaga bwe yabimbula akamanyi akookuna mpulira eddoboozi ly'ekiramu ekyokuna nga kyogera nti jangu ne ndaba era laba embalaasi eya kyenvu n'eyali atuddeko erinnya ly'ekufa. Olunyiriri lwa 8 okubikkulirwa essula 6. Omusajja gwe bayita kufa atudde ku mbalaasi ya yero. Era bwe yali ayingira mu Uganda yayingira na kufa. Ebbanga lyamaze ku ntebe alimazeeko na musaayi. Bayibuli yamulengera dda ng'ali ku mbalaasi ya yero. Kati njagala omusajja oyo Tom gwe kasajja gwe ka Tom njagala otubuulire embalaasi ya radio gisomawa. Eyo ng'erinnya lyayo kufa. Nedda Tom njagala otubuulire ebyo konna kafaana ng'omulambo gw'obota obisomawa. Haleluya, haleluya, haleluya. Embalaasi emmyufu ogisoma wanze ya yero eri mu kubikkulirwa essula 6 olunyiriri lwa 8. Kyova olaba abalokole mwesomere Bayibuli. Bannayuganda mwesomere Bayibuli. Nkiddamu bannayuganda mwesomere Bayibuli. Mwe batomu tetugenda kubatya omwo mwofaananiranga gundi ng'ebbakuli enjokyeko gwalabyeko ebbakuli enjokyeko saidi katumanyira wano mbuno simanyi mbuno enki embalaasi emmyufu embalaasi ya yero kankuveeko n'okuvaako. We are not going to respect anybody ayimiridde mu kkubo lyaffe. Mwali ya future yaffe nga mulowooza munagirya pakaddi eteekwa obbakaayira. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna, ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding.
buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrates ku 0773 011412 oba kubira Director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. N'olwaliro tuli basiimu kubanga mukomyewo nga mutugoberera ku Expo TV kwe mukutu kwe tuli. Olunaku lwaliro nkomyewo ne Musumba Peter sekitoleko kuva ku Prayer Power Church nga tulina tugenda okwogerako ensonga eri sensitive nnyo naddala abaana ba Mukama njagala musembere wano kuba ebyaleero biralamu. Omuzungu agamba nti osobola okusiriwaza omuntu essaawa yonna ne tosobola kusiriwaza muntu lubeerera. Tugenda ku discuss ngoma ekyengezako kutegeeza naye olunaku lwaleero Alpha Media Production tatuvuddemu akomyewo naffe n'agamba nti mugende muweereze eggwanga. Alpha Media Production akola mu ki? Akola mu bifaananyi video ez'omulembe. Tugambe ennaku zino nti ezimalayo ebyo byasalawo okukola akabeeyi kojjirako kakolerako. N'agamba tagoba budget ate atambula Uganda yonna ng'akuba bifaananyi anything memorable. Yagala kukuba bifaananyi simangambu baby shower, bridal shower, birthday party, mbaga, ngenda bweru mulundi gusooka, nkomawo mulundi gusooka, byonna ajja kubanga abikukolera. Alpha Media Production mumuwagire naffe tubeere nga tubeerawo. Nabagamba nti wetubagamba nti mutuyambise tugamba nti tubasabiriza. So kati mu ngeri eyo mumuwagire exchange for money bye mwagala ebyo ba sponsor baffe naffe tubeere nga tufuna abatuteekamu kasente. Nagamba nti waliwo ettaka eritundibwa ku luguudo lw'e Nakawuka. Omuntu ng'oli serious naye nabagamba nti sijja kwetaaga nnyo wa maka. Omuntu agenda okuzimba amaka just bisenge by'omusimanga mu 7 bisenge 5 bisenge 6 nkusaba mu bwewombeefu bambi wali badde obieka kuba njagala omuntu agenda kuzimba nga estate, njagala omuntu agenda kuzimba bisaawe, njagala omuntu agenda kuzimba zikalina oba kintu nga kinene kubanga ettaka ddene likwata mu yazinya ne kumpi n'ekitundu. Ettaka libadde nnyo ku muntu just agenda okuzimba obuzimbi ekizimbe ekimu. So kati njagala omuntu nga ayagala investment nga nnene oba mugezako kuntegeeza oba mugezako kuntegeera ku luguudo lw'e Nakawukaawo ku main kwennyini ettaka kweliri ayagala okumanya ebisingawo ku ttaka lino gamba nga ssente obugazi bwennyini n'okutuukawo okubiri ng'olambula. Osobola okuyita mu ffe nga Expo TV ku namba yaffe ey'essimu eya 07 namba yaffe ey'essimu eri 077 09 44 266. Nitubeera nga tukutwala ne tukulambuza ettaka eryo weriri oba ne tuconnectinga ku mugaga nyinanyiryo ne mubeera nga mwogera. Saate era obanga otukubidde nga totufunye era osobola okubanga oba kumala gwokwatagana naye ne mubanga mukwatagana bulungi era byefe bebamu fe yeyeffe ku namba ya ssimu ya 07 69 01 20 04. Mujja kuba mukwatagana bulungi buli kimu kibeere nga kitambulira ddala bulungi. Nina bakama banga abalala bangi nga Cambridge Junior School, El Shaddai Money Transfer ne God Heals Abo Medicine. Naye nja kubanga mbabagamba wakati awo kubanga kyendeese mpulira nga tekirinda naye wadde tekirinda so akkiriza Musumba kubanga tabalamusizzaako nga sinaba kwanjula program ya leero. Musumba Yesu yebazibwe. Amina sebo. Kama yebazibwe banyabo ne basebo. Amina. Muri muti eyo badde ndudde okulabikako wano naye nkomyewo nate manyi kinyuma Bible tugeganya ku mpungu. Empungu ejja ne yekweka ku sebo. Mpulira neyeza bujja mbwegenda okudderanga nga ye na buli kimu mpya kyobalaba Isaya 4:31 batugeganya ku mpungu. So nanga akabuliriro manyi ekitta nnyo ekyennyanja nakukuba kwasama okususse kimanyi olaba omuntu ng'ayogera omuntu nga tawummula omuntu boyina okuwummulamu oba gwasinga okuwuga kyebayita okwogera olulonda kambe nga gwe eva omumwa gwe gubanga empewo gwefuuwa oyina okuwummulamuko okwekolamu omulimu n'obulamuko
n'aba mu church n'aba pastor bulamuko weekolemu omulimu atodde yokodde bayira waliwo ne philosopher mu yakyogera nti ensobi all the biggest mistakes are a result of talking too much. Yes. Alaba ekyassa Musumba balabye ekkubo ne bishop yali anindawosa kyali kya butawumula bayite beewummuza era yafuya ng'ava ku lusedi yeegundi ejjinja eyo bayira we mpulira Musumba balabye ekkubo ye teyaliimu ebyombo ate simanga mbugenzeko mu kuwummulamu eva yakikubanga nani stop so okuwummulamu kikulu ennyanyabo ne basebo gwali eyo kuwummulamu kikulu ane Musumba bagambe towummulamu ng'ogenze kumeketa lumonde kugenda ku biiki kweyagala kale weeyagalemu naye baako nekyokola nga kikola ki nga kikwongerako ne value nga kikwongerako so sangibwa ku 0756 12 968 0756 12 9698 ate era tulina kampeni gye tutambuze y'okugula ettaka ly'ekkanisa yaffe twegatteko tuli ku 0756 12 968 98 waaw bw'oba olina obuyambi bwaffe bwonna osobola okubuyisako enamba oba nonkotaktingako oba nonsaba akawunti namba mbanja gikuwa ku lw'ekisa kya Katonda Mukama akumpeera omukisa buli omu. Amina. Oba ntandikirewa kuba omanyi waliwo ekintu ekijja olina gamba nti I'm even speechless nga tolina bigambo kubanga batugamba nga we nayogedde mu kusooka nti osobola okusiriwaza abantu essaawa yonna anytime but not all the time abula si bbanga lyonna Mwoyo amaze n'atubikkulira omanyi tumaze ebbanga ddene nga basumba batuwuddiisa nga tebasalawo waje bagwa watuufu naye ndowooza Mwoyo Mutukuvu oba muyite Mwoyo Mutukuvu oba nga basani bamuyite Mwoyo wa Setaani atandise okugenda nga ajjayo karakita z'abasumba zino entuufu omusumba n'atubukulira ekituufu nti nze ngweno kati era bwe gutyo gwabadde ku mukadde waffe Musumba Tom nja muyita mukadde waffe kuba omusajja w'amannyo oyo naddala ku abantu kukula mu mwoyo naye yabadde awo ndowooza ye yasazeewo obusazi atubulira esajja entuufu gyagwako n'avaayo n'atugamba nti walaba ekimyufu tolonda teyayogedde ku kyayero n'ekimyufu kyo yakyogoza eki ate obanzukira bulungi wali otusomesa wali watugamba nti omuba musomesa abantu temusobola musomesa bikyupuli byonna abula omugambye nti eno yentuufu lisafaanana kino kikyupuli so kati nemmanya nti obanga yena agigambye eno yenkyupuli entuufu kati nze nja kumanya weefaanana Musumba bwatyo yasazeewo n'atulaga nja kukita kutulaga saidi entuufu abula kyasimanyi oba kirungi kati bwo obutambi bugamba ki obutambi obutambi bwo tebwafulumye naye ababaddeyo ababaddeyo balina be bayogeddeko bagambye nti Musumba yagambye nti embalaasi emyufu etabangula emirembe era weeyise omusaayi gwe bagenda kukulukuta n'agituddeko ye mutemu nnamba emu katambi kano kempulidde kotandise nako oyo omusajja oyo lwakuba nti alazeemu kale obukambwe naye nga tekiba kirungi ndabye ate ebyawandiikibwa bikwata bulala naye ate mpulidde yeewaanya alabika abimanyi nnyo ebyawandiikibwa era musajja wa bayibuli nnyo kubanga agambye nti twabike mu byawandiikibwa ne politics mu byobufuzi ninga musajja w'amaanyi akikuba 50-50 akikuba 50-50 naye ndowooza nyinza okuba siri perfect nnyo naye nsobola okulaga omuntu ekintu ekituufu kyekiriwa kutumaze okukiraba togenda tulaga ki kati ono manye kati ono musajja mukulu abadde ayogera mu katambi bayibuli egamba mu Timoseewo ekisooka 5 olusooka negamba nti tonenyanga omukadde musajja mukulu omulaba wakiwalaata gwentadde katambi wano abadde ayogera musajja mukulu bayibuli egamba tonenyanga omukadde naye omubuuliranga nga kitaawo abavubuka
ng'abooluganda n'abakazi abakadde nga nnyoko abato nga bannyoko mu bulongoofu bonna okitegedde so babiwulira kati omusajja mukulu omukulu awabulwa aba alina okuwabulwa kuba ate waatawabulwa ate tumujja ku levo y'obukulu n'afuuka omusiro aba alina okuwabulwa buli ango zonna era osigala omukuba aba alina okuwabulwa kuba kati bino ebyawandiikibwa si ffe ababiteekawo kino kigambo kya Katonda tokyogeza by'oyagala olw'okuba gwe olina kyeyagala okuyisaawo naye kiraga nti Katonda politics ono yamulaba dda kyeyava ateekamu embalaasi zino Katonda ekituufu ebintu ebimu Mukama yali yabiraba dda naye ate si buli gwe kyosuubira nti kyekyo nti bwe kiri ebyawandiikibwa bino bayibuli eno lwaki eremya abantu bayibuli nzibu kuba yeetaagamu revelation anti engeri batugamba nti Katonda yogerera mu kyawandi mu bayibuli kati nze wemba nga ndi mu mbeera yange tugambe nti ndi mu kunyigirizibwa olwa politics nze nga kukyawandikibwa nga kino manya Katonda yogedde nange nandaga atudde ku mbalaasi ya yellow kyali aleeta kufa natudde ku mbalaasi ya red kyali kati nze nesawo nengenda ku mbalaasi ya green oba ya blue green teriyo green teriyo ziri nnya andi zino ziri nnya zonna zandazako wano nkyamu kati nze nesalawo ne ya blue oba ya green naye tekale nze mu bino byonna mukoloddaani kyendabye first of all Pastor Tom muzeyi waffe ali kupiningibwa kuki apiningibwa nti yalumbagana ku mbalaasi naye nga si kye yakoze andi kati mu butuufu kiri nti tewali alina katambi ka bigambo byayogera nga tebakaleeta akatambi kayinza okuba weekali kubanga Abaganda bagamba bataasoma bayibuli eno nti tosalanga gwakawala nga towuliriza gwakalenzi andi akalenzi kaganya okwogera kati abantu ndaba bali kusala omusango kubanga kati kankubulire tebanawuliriza saidi ye nupu nga tenajja embalaasi bino ebyandikibwa byaliwo waliwo embalaasi eya white embalaasi enjeru waliwo embalaasi eya black eya lukunyu ya red newabaliwo neya kyenvu yellow zembalaasi nya zaaliwo ebyandikibwa byaliwo kuva dda anti baite binatuuka kulabisibwa emyaka mingi kati bwe kibanga obudde buno oli olw'okuba yafunye message nga esonga ku mbalaasi emmyufu kati gwe n'okirumba nga mugamba yabadde ayogera ku nuupu ti abantu bakugambye kubanga omuntu naye asobola okugamba ekyo ng'ali biased nga ina bias kankubulye mu kanisa information yenge li bias mu kanisa kino kankubulye brother Dan Stanley bwe yakiika abaana bakonda bwe bakiika Yobu emu mukaaga ne Stanley nakola atya yalutumira mwana gutoloza nti mutunde bwe bange ejjuza nti bonna abaliyo bali oye Pastor Tom Jju wali abazo okunonyeza ebyabwe mu kanisa zonna mu kifo ekitukuvu olaba bwe baki wali ekyo kyawandikibwa bwe kiwandiikibwa ekyo ekyo nti Yobu emu mukaaga abaana ba Katonda bwe bakiika ne Stanley n'akiika ekyo ekyawandikibwa baana bakonda bali bakiise mu maaso ga Mukama byali byaddala naye bwe bagenda ne Sitaani yagenda yajja mu maaso ga Katonda talina kyatyawo Sitaani olowooza atya badi manyala pamuna akafansoni akatya waliwo Katonda takyaswala aswaza buswaza kati Sitaani nebo kwe yatuuka yakuswaza yabita kati nze neze muli ngamba ndi ine nti ndibanga yabyogedde naye nga just oba akyalinze mu malo okuleta suggestion zammwe zonna afulumya akatambi awo kakafulumya anti ayinza okuba ekirooto kyo kyayinza okuba yakyogedde naye twakukula ekirooto yakyogedde alagamba nuupu anti wane Uganda kankubulira wali omugenge tebafunyizaawo ki ngalo gwe kasoletamu ebintu bya ekimyufu n'ekya yellow noba oyogera ku ssente ziri mu nsawo yo oba omaze okutu offending afa people power anti kati awo tune anti kati fa tune nyani gwabirese muleta byaki kubanga ti nyanya bwenevu ne banakwata mu vunzize nyanya nakugamba olaba onatulumbaga obunzo ti nyanya obunzo ti nyanya ngamevu kuliko takiriza kuvuna ngamezi gwoto gakiriza kuvuna kati ekyo kitegeeza waliwo abantu bali biased abantu badidde obukyayi balina obungi ku mutima ane babuteeka ne mbyeddini ne mbyenzikiriza
ate ng'ekyo kikyamu kubanga obubaka bwo bujja sigala bujja neza mulingamba nga wotugambye nti ekyandikwa kino kyaliwo even aliya emyaka mingi anti naye Bible yo nyine nawe tugambira nti buli kintu kine ebiro byakyo kyandibanga kyaliwo naye ng'ebiro byakyo okulabisa tebina kakola ki kutuuka naye nga tolowooza kati nga bino byebiro olowooza brother Dani abantu okuloota ku mbalaasi enjeru n'emyufu biki byakatandika simala sikiwulirangako bibaddengayo naye challenge eriwo nti kino nze kyendaba mu kino sitaani yagolokokedde ku mutundwe atya sitaani yagolokedde ku mutundwe first of all Pastor Tom ayina ekintu kyanjawulo yabaire enjigiriza ye ndala organization ya church ndala nze yakyo kaje mmanyi obanga wakatuuka tomala gabamukira gende mu mberenge soka kujeno matane ne bakuba ku matata tonamera mannyo togenda ku mmere ekaluba kyachi ntonezukola ekintu ekyo anti abalabo n'abakigezaako kikola bakuwayo dakika nga 10 nga bakansola nga bakuta n'ogenda mu banno anti kati abalala bo kati kuba kati Pastor Tom kyakola azibula maaso ate abasumba abamu baagala babeeraawo ng'ayina embuzi ze zaabuliraawo nga ye musumba naye ng'ate alunda mbuzi osumba wa mbuzi endiga tayagala gate jjukira omuntu alunda egundi embuzi tebamuyita shepherd ow'embuzi abeera ki hadzimai naye ye naddira neyekakatika kuki ku ndiga manya ku mbuzi nadda ku mbuzi ng'ate yeyita shepherd emusumba kati ekanisa nyinyo ono mu Uganda zagadde nnyo okuziba abantu akatambala kati bakula nga ate obuusa oyigiriza abantu okusaba oyigiriza abantu okulwana entalo abagamba ono kubajjukira omuntu bwali okulwana entalo afuuka independent omuntu kasoyiga okudependinga nsobola okwerwanirira ng'ate bano abantu bo baagala nnyo omuntu amubeereko musoma kati omuntu ogunnuma yangu musoma kati utokatiza era abamu akuwa amagezi n'akugaba oluma omuntu enkubira essimu omutwe gye bali bw'oloota buli kooloose ekiyenje kyampise ku mutwe jangu ku kyaki abali bantu bamu abaki ozira nti musumba wano ebintu ebituuka ku muntu nga tosande nakusooka kusaba osande sooka kufuna health just kintu ekya bulijjo ofuna nga amaaso gakusiiwa tosooka kugenda mu dry numbiddwa so kugenda oganabemuuko if symptoms persist then olyoka ogezeeko ekirala naye bano abantu bane musumba neraliikiridde mbadde nsala ennyaanya akambe nekagwa nekeegalika jangu ewa Pastor kati Pastor Tom ekyo kyakola kino ekyalumbye mutundwe ono sitaani kuba kati abayo brother Dan bwe tusoma wano eno bw'aba yagambye nti embalasi emyufu yetabangula emirembe Bible yegamba ki ekyo njagala okumanya kubikkulirwa mukaaga olusooka kwe mba ntandikira nendaba omwana gw'endiga bwe gwabembula ku bubonero omusanvu ko akamu nempulira eddoboozi ku biramu ebina nga lyogera ng'eddoboozi ery'okubwatuka nti jangu nendaba era laba embalaasi enjeru n'oyo atuddeko ng'alina omutego ng'aweebwa engule ng'agenda ng'awangula era ng'awangula oyo nno Yesu atula ku mbalaasi njeru Yesu atula ku mbalaasi njeru ati abantu abamu tebamanyi naani bino ebintu bitegeeza ki tebamanyi nabaani abaziriko Yesu atula era bwe bayagala kuwangula basoma mu Bible balako bo balabako kyagula kati oli agenda kugamba nti nze eya yero kuliko ono eya red kuliko ono olabye olwokusatu bwe yabembula akabonero akokubiri nempulira ekiramu ekyokubiri nga kyogera nti jangu nevaayo embalaasi endala eya lukunyu ye red flaming red era oyo eyali atuddeko n'aweebwa okugyawo emirembe ku nsi era nga battingana bokka na bokka n'aweebwa ekitala ekinene kati wano ndagaawo Kyagulanyi ndagaawo Nuupu anti ffenna ffe tulina okubikulirwa kwaffe kubikulirwa kuti
kubanze wano sikirabawo anti nga watugambye nti kyetakukikwetagisa okubikkulirwa okwenjawulo kati kubikkulirwa kankulage brother Dan kubikkulirwa 18 wano era oyo omusajja nze musaasida alina n'okwenenya naye bannaye ku musajja okudda ku musajja ono ebyembalasa emyufu nenje tuyabyogeddeko yagyuse kuwa redi anti ayemanye ya yero ya kyenvu ayisewo kyayisewo bana ba mukama njagala mu namasoma kande kanze olaba wano kubikulu yatuwoninga kuba yamanya nti abantu bano bajja kujja kubikkulirwa ngenda kuddayo wali eri kubikkulirwa 2218 egamba bweti ntegeeza buli muntu awulira ebigambo eby'obunnabbi obw'ekitabo kino nti omuntu yenna bw'ayongerangako ku byo Katonda aliyongerako ku bibonobono bye ebiwandiikiddwa mu kitabo kino owulya yabamanya kuneno kubikkulirwa kitegeeza ki bya kubikkulirwa bigenda kujja 19 era omuntu yenna bw'ajjamu mu kitabo kino bw'ajjamu ebigambo eby'ekitabo eky'obunnabbi buno Katonda alijjako omugabo gwe ku muti ogw'obulamu ne mu kibuga ekitukuvu ebiwandiikiddwa mu kitabo kino. Katonda yabamanya. Toyina kugattako, toyina kutoolako. Buli kintu kireke kyogere nga bwe kiri. Katonda si musiru. Puliriza bulungi. Katonda si musiru. Kati awo gwe owuliddewo Nuupu, owuliddewo Kyagulanyi. Nedda. Kubanga tuyinza okuba tulina kuba empaka nti yayogedde ku gundi naye nga ye bubaka Katonda bwaliko ayogera ku bulala ate bulala ky'okutambulira mwezi kale ebbiri anti kala zaabaawo nga Nuupu tennabaawo kituufu naye kati anti ziyeriwo kati buli radio nayonna mu nsi yonna Nuupu buli wosanze radio manya nti Nuupu simanyi buuza abaana ba Nuupu ne buno sanga ekitala kya traffic light ngamba nti eyo nno Nuupu kati yase Nuupu yayimiriza abantu naye nga nze muli ngamba nti tekisobokamu omusumba towulira nti kyandisoboka okubanga Justin yabadde nga ngeri musumba Tom naye okutubuulira ku side gyagwako kati olaba omusumba kyandibadde kirungi n'asigala nyuto naye omusumba naaba ne side ye naye kyandibadde kirungi n'ogisirikira kubanga bwenvaayo ne ngamba nti Nuupu owa yero agenda kudduka nowanika nti Nuupu jju bwe ngamba nti yero owa Nuupu anesitalako bwe ngamba nti DP owa FDC adduka bwe ngamba nti FDC bwe ngamba nti anti buli omu aba wakola atya owa PPF buli omu aba wadduka kati kyali ekirungi nga gwe omusumba kubanga omusumba mwe bakuyita omusumba olunda endiga zonna ez'ebitanga ezitali za bitanga tozaawula ez'ebitanga zitambulire ku guno enjeru zitambulire ku guli eya black olunda buki olunda bulunzi ye musumba kati Pastor Tom kubanga bafunye ayinza okuba kino ekyoto kyabaddeyo nga kituufu ekyoto liyafunye ekyoto nekirotolerwa naye nga mu interpretation yabwe kuba Pastor Tom ye muntu ali sensitive mu interpretation yabwe nga tekiriimu okiraba oba nyongera okusomera ekyembalasi musumba bali nsaba nnyo omalireyo ku bantu bamanye kimu kitegeeza naye bwe yabembula akabonero akokubiri eno ndowooza ngisomye olwokutaano bwe yabembula akabonero akokusatu nempulira ekiramu ekyokusatu nga kyogera nti jangu nendaba era laba embalaasi enzirugavu kate naye ereeta kiwulira naye yali atuddeko ng'alina ekigera mu mukono gwe nempulira eddoboozi wakati w'ebiramu ebina nga lyogera nti ekiyi kya eŋŋano eya dinaali n'ekiyi bisatu ebya seyiri ebya dinaali amafuta n'omwenge so tebyonoona so tobyonoona kati eno yeekuba bugabirizi provision esooka ewangula eddaka etabangula mirembe eno yeekola etya ekuba provision olw'omusanvu
bwe yabembula akabonero ak'okuna n'empula eddoboozi ery'ekiramu ekyokuna nga lyogera nti jangu, n'endaba era laba embalaasi eya kyenvu eyali atuddeko erinnya lye Kufa ne Magombe n'egenda naye neeweebwa obuyinza ku kitundu ekyokuna ekyensi okutta ekitala n'enjala, okutta n'ekitala n'enjala, olumbe, ensolo ez'ensi. Katonda ejjule ereeta kufa, kitala, njala, lumbe. Naye tebakugambye nti esonga eri. Kati awo mpozi for your own interests ng'okiteerawo. Gwayina interest yogamba etunule. Kati ekituufu Mukama ayinza okuba yabawadde message nga Mukama agamba abeegayirise mwegayirire. Kubanga ffe ffenna tukimanyi tutuuka mu period ey'obululu. Expect anything. Anything can happen at any time. Yes. Kati okwegayirira ku lw'eggwanga it is part of us. So kati olinga gamba nti kisoboka, it is possible. Tokamba nti wekine it is possible kubanga kyajidde mu line ya politics. Naye nga takuba. Nga kuno kwabadde kubikulira nga kyajidde mu line ya kulonda. Nga message yazze nga eri mukaya kalulu. Yes, naye nga Mukama agiraze bantu be. Nga bweri. Atataddeemu nti kino kibiina kino toba kibiina kino. Information yali teyina kufuluma. Eriwa. Eno. No, tewali information etasobola kufuluma brother Dan. Mukama ddala ng'agambye efulume. Information efuluma. Wabula lwakuba kati abantu abagifuna abamu basanga balina interest zaabwe. Anti sesuubira kuba nti musumba. Nga olaba MCF ne TV positive bagita batya era abagita MCF. No, external. Gundi etano TV. Etano TV. Kwa yonna media group eriwo. No n'abakastinga sounds n'ebifaananyi mu passes enjawulo eza church. Sesuubira kubanga tebalina wadde ka clip. Niyo abakalina nga bakasidikidde. Kyandibanga message teyabadde meant kufuluma. Nga baji hidinze nga bajogedde mu church abantu basabe nga yabadde yaba members nizo obutakuwakanya nnyo nga yadde yina kusabirwa mu church andi kati naye ate kati bagenzo gireta nga ne stand abaana bakise amatuge wegali nga ne stand yakiise mu baana ba Katonda ekisalawo kibanga kiringa wendowooza he was not attacking. He was just presenting the revelation, the dream he got. Ate kino nze kyendaba kino ekyalumbye mutundwe ono sitaani yennyini era mutundwe tulina okugisabira mwenna abasabire mutundwe naffe abaagala mutundwe tusabire mutundwe bawero wishes mutundwe ng'erina abasabire so okulumba sitaani kulowooza waliwo sitaani yabeerina mutundwe n'emusonga nkugambye kankubuulire sitaani tewali gwatasobola kulumba brother Dan era ekyo toddangaawo kyobola Bayibuli egamba nti oyo yenna yeerowooza nti ayimiridde yekuume ng'obutagwa kasofa na mu feeling nti ndabika nyimiridde yongera kwekuuma bagenda kukimesa sitaani yetawumula sitaani alinga nswera agwa ku mwavu n'omugagga kati sookola benswera ku mugagga munoonyaako ki yandibadde ku mwavu eyinza okugamba eyagala kawooke yeekubi kubanga awunya bulungi n'enswera eyagala ebiwunya obulungi ekitwala enswera erina kgenda ku biwunya bubi kubanga omwavu yawunya obubi kuba omwavu gana n'owunya tuyo n'owunya ki olumu teweenaabidde walidde olusi waguze obubolo bw'ebyennyanja ate sabuni n'abula kati ng'owunya ebyennyanja naye kati omugagga neera naye ssebe emugwako kati kiriwo ekirala kyembadde njagala okulaga ye message gye nafunye ku mutundwe wagifunyeko nafunye mutundwe ku message actually bino nga tebinabaawo before all this yes nafuna message gye nafuna ku mutundwe eri bweti abantu babadde basabye naye nga beebaseemu kati baadde beebase naye mu kalina ekalina eryo badde beebase eno mu kizimbe ekyo kyebasabiramu eno mu kalina mwadde beebase kati baadde beebase mu kalina eyo ne butuuka obudde obw'okuzuukuka naye nga abantu bangi kati Mukama nannengeza ku kalina okuwa bweru ng'ebisaanyi bingi biserese bizze okwetolola ekizimbe ekyo ku pavers ng'ebisaanyi bingi biserese bizze n'empulya eddoboozi nti musabire mutundwe ebisaanyi nga biserese olujja lwonna
kitegeeza nga bingi empula eddoboozi musabire mutundu senyuladde bya black kyemmanyi ku bisaanyi liba ddogo oliyinza okugamba bayinza batya okuloga obuweereza n'obuweereza babuloga goloza Pawulo lwaki yagamba mu Bagalatiya mmwe ani yabaloga atusigira kifaananyi nti basobola obbaloga wano omusajja yagenda wanene walumba ettanda n'asangayo amanya lisiti y'abasumba mu ndeeyo nga bagitimba ettanda nga bagaweereza walumba abakime bagatimba dda babasamirira babagolokusa amagombe kye abasumba nkyo nkikkiriza kubeera ndi omu ku bantu abenkalajinga nnyo abantu basalira basumba baabwe abasumba balumbiwa nnyo n'okusinga ffe abantu aba bulijjo naye mbadde suubira nti n'obuweereza babuloga omuntu asobola okuloga obuweereza naye nga baluga musumba ye ng'omusumba akiveemu babuloga anti bwe babayingizaamu ebigambo tebaawukanye gwomanyi nti okimanyi nti ebigambo words are swords kiwe kiri ate kisala saidi ne saidi ebigambo kitala ate kyabwojobwa bubiri so kati by the way ng'ogyeko ne kino ekyembalasi nebiki nebiki waliwo n'omusajja baniga nnaku 3 mabega yakyazibwa ku NTV ng'agamba nga ali mu kwakyuzinga abantu be yagamba mutundwe teyagamba nti musumba tomu yagamba mutundwe ku kyakyawo byatandikira tana ne bamuwamba mu biki n'akozesebwa so kati kyandibanga kiri mu line eyo kyogamba nti waliwo ekimebega wa bino byonna ebigwagwawo era nze kinandigambye basumba bannange tuleme kusanyuka nnyo nti kituuse ku mutundwe nti yagudde katugenda ndigazigenda kudde nensi brother Daniel tumala n'abantu batumala abantu bakitegeera awo nensi etumala n'abantu batumala nze abange mbalina ne Pastor ayina ababe ate by the way ogweza Pastor tebweralikiza kubanga tebukungana na lwa Sunday ate na kiri kyoto ate nga n'omulimu gwe kikola kigata impact ku bantu omunene kuba okuleeta omuntu kati nze by the way amayinza sola kwa bujulizi nze nasoma okuva since nursery level nga nsoma era nga nkimanyi nogenda kusoma nga nsoma bulungi sigamba nti nali wakuwalula naye natuuka senior 4 nga nnotula ebibuuzo naye singa covid teyajja nze sanditegedde lwaki ntula ebibuuzo nali era nja kusoma nga abaana abalala ntuule kiggwe naye we navaako mu covid nakomawo nkuze mukimanyi nti wano eno ye future gyendimu naye before nali sikimanyi so kati musoma temu nekigwe guno mulimu gwakola omuntu asobola okulokoka namala emyaka 10 mbulokole naye nga oba alowooza oba ali mu kiki kata kimanyi tamanyi nakulwana ntalo naye abantu abagende wamusumba Tom abasomesa lifestyle y'omulokole n'abasomesa the warfare omuntu nabayo nga ali well equipped yes eyo impact nsondoza y'amaanyi n'okusinga omuntu abaliisa ekigambo buli ssande ate bali eri kati kanisa ezimu zadda mu kulagula n'omuntu gw'olagula takolanga na kumbalayi ojja mulagula n'ebyomulagudde bijja ffa kubanga embala eyaffa ajja funa omulimu naye talina mbala tamanyi nakulwanirira kino kyomulaguddeko era kitegeeza ajja koma kitegeeza gwe omwekuumiddeko ebeera embuzi yo abalina okukomangawo omusabire so nga ate ffe tuli endiga gwe nogwekola research endiga zi unintelligent animal intelligent gwe mbulya ku kkubo waakalaba endiga mmeka ze batomereddeko kizibu naye obubuzi tobulaba nandibanga sikitaba ebbanga lyenkulidde naye embuzi ogiraba embuzi bazikoone Museveni yagikoona tewakijjukira Museveni yagikoona ate ng'olaba beegendereza nnyo naye era yagitomera kati so kino sitaani alumbye ekkanisa ate kino sigwe gusoose Kerode yakikolako eri ekkanisa naye abantu ne batassaayo mwoyo ne batwala gundi Yakobo abanebaga n'amutemako omutwe ng'asaaga ne batakisaako mwoyo n'akima Peetero bikanze nkulaga wano bikolwa by'abatume 12 mu biro ebyo kabaka Kerode n'agolola emikono okukola obubi abamu ku b'omu kkanisa natta n'ekitala Yakobo muganda wa Yokaana awo bwe yalabanga Abayudaaya bakisiimye
ne yeeyongera okukwata ne Petero n'okusima bakisiima hali bagamba fite bitukwatako ffe tuli bagindi ffe tuli ba prayer power church ffe tuli ba Kanani ffe tuli ba lighthouse ffe tuli ba Lubaga ffe tuli ba worship house kati mutunde bagikubya ffe bitukwatako gomanya abasumba kati abali kati okujaganya bali mu kusagambiza naye nga kiba kyabwesimbu omusumba kati ng'omunene ng'oyo n'agamba nti bannaye kyakyegwa mwene mutasituka kumukwatirako ye mulinda namale kubayita kanda wange wano George Kudi tunula amaanyi ge yalina aliwa wenkulima. Do you believe that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Yali George Okudi George Okudi bayali w'amaanyi eggwanga yatambula ensi yonna eno. Judith babiri ku nyimba ze yayimba yagwa tumulaba ane Judith yabeeretera ate kubiretera andi era ne obulaba buli kimu buli sitaani era gwasula bw'obanga okitunulidde abanga abyeretedde okuba abawenzi eziguddwawo naye abasi yabyeretedde abalina amanya gamutambulirako wabawo ekimunoonya naye ansa yeyo njiina ngenda gikuwa kamala okuyisaawo God Heals Herbal Medicine awo tukolera akadagala kali omwagala w'abangi putulubbambu power ak'abaami abatakyasobola kutema miti kugisuula omuti otemako embazi 2 n'ogamba nti nze nkaddi ekyokoli myaka 2 noti yensi eno abakyala batakyasobola kugoya ngano ya chapati kutuuka kuguma nga bulogezako gigoya okola ngano y'amanda bagana banaziganaganaanuuka ngano tekyakwata genda okimeke bayitaka sweet girl okuva mu God Heals Herbal Medicine. Ono ye yakuuka mu kujjanjaba ndwadde zonna si bya misenga byokka n'endwadde zonna gamba nga simanyanga brain tumor simanyanga back pain amagumba gemeketa wenkutama mugokola sound wenkomawo negabwatuka olinga skeleton mbwenkuta muluku nze wentuula siyimuka kuba wenyimukira gaba maziga jangu ku God Heals Herbal Medicine Kampala neggulu gwe wali amalwaliro gene office ze agamba nti wanga tosobola kutambula naye ng'omanye ekikuluma mukubire ku ssimu ya 070606 4923 mubeere nga mwogera amanye engeri y'okukuwamu eddagala lyo obanga oli eyo nga ekikuluma tokimanyi naye nga symptoms oziraba obanga bakukebera buli kimu asumujja kuba nga mwogera mubeere nga mukwatagana bulungi nnyo enaba y'essimu gambye eri 070606 4923 musuma badde nkugamba ekibatawanya kiri kintu ekya ate bakibagamba naye temuwuliriza omusajja yabagamba nti abalokole mulina effutwa naddala mu abakulu kale gwe kankuleka sijja kuteekamu bali abakulu nina jagamba naddala abakulu lwaki nabadde ku kivulu kya Bugembe naye nkubira twabaddeyo mulokole n'omu wamafiina nga yali ku front page byali bigambo bya bujingo si byange kati ekyo wenkiretenga ku eno situation eri wakati ndabye ddala nga bujingo yali mutuufu nimbye oba sirimbye era bo abalokole beerwana tuyinza n'okusanga naye ate awo kiba kya busiro oba kabaka okwerwanyisa ate bunayimirira butya Yesu yababuuza kati omanye ate kati ebyo sitaani byakola omanye mu kkanisa y'ebikola by'abatume awo bikola by'abatume 6 awo okutandikirawo nga Pawulo munnaye ng'alondamu abantu 7 mu kanisa kati ng'agamba nti abantu bano basavi bakolenga ku mmeeza ate nno yalonda Bayibuli yalonda abantu ab'okukkiriza 7 okundi akagambako ab'okukkiriza 7 betwandiyisa ab'omwoyo olwaleero n'abateeka ku mmeeza bayambengako nti ekigambo kitambule naye abewununga n'okulya
yabasembeza ku altar enkulu nabaga waberewo nga n'okulya mu buweereza obwo naye Kanisa y'Ebikole by'Abatume waliwo obumu naye Sitaani yali ayagala kubumenya bwe yagala okumenyawo yaleeta mmere kati Pawulo agenda bambi alonda abantu ab'okukkiriza musanvu bakolenga ku byokulya kati mwali mbuna akabinja k'abakerenisiti bannamwandu kubala omusanvu oba mu kyaki kati munnaye buli bwe baagabanga emmere mbu baafikkiranga bannamwandu bikole y'Abatume 6 somawo mbunange mbu baafikkiranga nga tebasika olutalo mu kkanisa batulanga mabega oba tebanyonyola bulungi bwe baatula naye baali mu kkanisa bannamwandu abakerenisiti munange nga tebagula olutalo lw'emmere mu kkanisa nga maze kusaba mugula olutalo lwa mmere ate kati awo Sitaani si we yayita ne bakwata gundi Pawulo abamwagala edda bayitira nabama nti akyankalanya ekkanisa ne bamulya kyebeekwasa ekyo ne bwe bamuliraawo nga balya gundi sole teyali gundi yali ani nga bakwata gundi nga bamukwata nga bamukuba amayinja nga gundi nga mukuba amayinja gundi ono ani gundi ono yenyini Saulo kabaka Saulo kati yafuuka we yamukwatira n'amukuba amayinja mpaka kufa era awe yava naye n'ayingira mu buweereza ekitegeeza nti n'omwoyo w'emmere ono omusajja yayimba ku mugaati yali mutuufu nti omugaati liyinza okukalubirira omuntu ngambye wano abannamwandu abakerenisiti we bayingirirawo awo nabo ne bakyankalanya kati ekkanisa neva ku mulamwa naye ng'ekigisudde kiki Stefano gwe bakuba amajja paka kufa naye nga ekyamukubya ekkanisa yadda mu mmere bakalanira mmere nze lumondo mpadde muwutta muwogo muwutta kyokka nze nabulidde enjiri nnyo twakomye eri kyokka ate ono ye ate agenze Sitaani munne n'abayuzaamu kati olaba kati ffe ebitwawudde byebyo abalokole tuli bantu b'amaanyi nnyo naye ekitwawudde ekitukubya kubanga tetuli bumu kuba kati abasumba gwe mbulyayo musumba mu Uganda omunene avuleyo n'agamba naye ddala Pastor Tom akatambi kaliwa ebigambo ebyo ddala byemugaa nti yayogedde ku Nuupu biriwa byomagamba bakyekkaanya nsonga naye singa tubadde ku birala singa tebavuddeyo dda n'ebintu ebiri sensitive tebavaayo kubanga oli kati ayagala kulaga nti yasinga obuganzi tayagala kubaako kyayogera naye alibanga birimu n'ensonga z'omugaati bino ebintu eki nakyo kisoboka towakaniranga bantu bootabeeranga nabo weewakaniranga wekka akungonkomekereza weewakaniranga wekka ensonga ya musomba Tom ekituufu tosobola kumanya kituufu kigiri mabega tusabire Mutundwe bawero wishers n'abasabire Mutundwe mweke nnyini nga toli mbunanfuusi wadde kubiteekamu ebyobufuzi kuba kati oyo omuntu nkubuulira Brother Dan oyo omuntu yaleese message eyo nti Pastor Tom ayogedde kuki ebyo bw'abanga yalimbye ekikolimo kimulidde era alina kwenenya ate ye n'abaana be kiba kyakufa kuwayiriza okwo kikolimo kiba kyakufa oba musabire saali ya musomalo nje yasaba netya yagamba ojja kuba okyalya ng'ogatta aka video kati so betaaga mukama abasaasire abaana bagadde nnyo content n'okuvaayo n'obuukira etokota naye nga mwoli kulimba so Mutundwe mugolokoke abegayirize n'abaagala Mutundwe ate n'abaagala ekkanisa ya Kristo kubanga kino kirumbye Mutundwe leero kirumbye mubiri gwonna obulidde wali be bakwata Yakobo abantu ne batasaayo mwoyo kale n'agamba nti bakisiimye tebagenda kulya kikinga ne wekimomula n'akima Peetero naye Bayibuli egamba mu ssula y'okutaano 12:5 nti ekkanisa n'egolokoka n'esaba n'esiiba Peetero n'ateebwa
singa kale bakikola ku yasooka tebandi mutemyeko mutwe tebandi musse kati nkole story ya Stefano badda mukulwanira mmere ne babireka ne bamuyola ne bayola Stefano oyo nyini Saulo namukuba amayinja ng'ali wali ya supervisor n'alagira abaana ne bamukuba amayinja n'afa atumye emmere oyo gwe mulamu mukube ne ngambi sitaani anti oli yali akolera Baloma kati yali jukira yabanoonya dda nga tabala wamufuna nga tafuna kasabadda mukaanira emmere we yayingirirawo sate singa amaso gali magule osanga bandi mutaasiza abalokole tugolokoke leka kuza zisobe zisabira mutundu kino kirumbye kanisa kuba kati bwe kinaava bwe kinagenda bwe kiti ojja kwogerera akagambo nawaaka bakukimeko bagambe nti oyo era kati alumbye ffe bitandika bwe bityo oyo kati alumbye ffe kasita akonye ku kale eyo oyo kasudde ego omusoso gwa radio olubege ali mu kutuvumaganya yefe baliko mukama abampero mukisanje musumba sekitole kopi abira agoberera ensonga za musumba Tom nawe osobola research wo oba osobola okutegereza ekintu ngeri mu gujolabamu so far no tetuze ku offendinga muntu yenna abula tuwadde kusinzira ku perspective yaffe n'okubikulirwa okuliwo nga musumba wabasomedde ebyawandiikibwa byonna so toddeyo n'onyiga naye musumba kyensinza otegeera mbyeyogedde agambye nti kuno okulumbibwa ate ngera kituufu kuba nekyandibadde nga kituufu kyategeezezza era kuba kulumbibwa all things come in form of attack just go toba tomanyi nti the attack nze njeretere naye nga someone is behind it so tusabire abasumba baffe tusabire nga obuweereza tuba tuvaamu ate nenandisabye ba politician temusaza bintu bya mukubireeta eno abali eno baleke babeere namwe musigaleyo gye muli musudde abaana b'obutale abaana bagamba nti nabomba jakatanga enyirira naye ya yero edibidde wano ku mudaala emyezi ena nze namukola wange atundanga tawo mu owino yasubule peya zengatto ziringa peya nnya engatto zinyirira naye nkuwulira nakagenda okumala emyezi nga 6 nzisangawo yangamba eyo kala yaddiba ayinamu neza red naye yagamba nti tebagala byesembeza politics kati muddibya n'emmali y'abanammwe mulemesa abantu okwambala nga bebaagala bambi mwefuge muleke ensi yammwe esigale nga yammwe n'ebirala bisigale nga birala temutwala politics mu music temutwala politics mu fashion temutwala politics mu church buli kimu kiteka kirwaninga nga bwe kirina okulwaninga naye tumaliriza nga mbajjukiza Cambridge Junior School Matuga Kito asomesa abaana ku ddaala erya nursery ne primary agamba nti omwana omumuwa amulabirira ng'omuzadde ddala kubanga jjukira nti asinga kwagala nnyo abaana abo bogenda okuleka amalawo omwaka emyaka 2 emyaka 3 nga yamulabirira nga monitoringa bulungi ate nga nawe omuzadde akutegeeza kigenda mu maaso n'omwana takoma kusomesa abaana bya mu kiraasi byokka bayite nnyo babeere nga balina bafuna bonabona naye ng'omwana tamanyi wadde okweyoleza essowaani nedda wamala omusomesa ebyomukasa omwana nabitegeera bulungi nantolawo ku kisaawe mwana nasamba kapiira nakula ng'ali healthy ate ng'alina ne skill gy'amanyi natakoma mutwala byamizanyo byokka nakunyumirwa namutwalako mu music omwana nayiga okukuba ebivuga namutwalako mu kuwuga omwana nayiga okuwuga namutwalako mu kulunda omwana nayiga okulunda enkoko obumyu obunyonyonyo obwo obusookerwako namutwalako mu beka omwana nayiga ebyemikono kugamba omwana nagenda okuvaayo nga ye mwana yeegombesa ye mwana gosobola okuleka ewaka omwana neyefumbira kameko omuntu akolera omugaati emmere buba buntu butono nnyo neyerabirira nabira ne kubatoobe so Cambridge Junior School olatuka nogamba nti wayisemu ku expo nti oba ku expo kwalabidde akalango baba ninga kukolako nga yanjawulo so singa omuzadde aze obuzi mbatuukirira bajja kubanga nga mukwatagana bulungi nnyo abaana abasomese otherwise tewali kyamanyi kyakubagamba kyensigaza saa kuddamu bigambo nnyo musumba byayogedde aba tusinkane mu sitole ndala mpitirivu nnyo tubaagala nnyo amen Export TV to the world.